Basebo ne bannyabo twagala okubeebaza olw'okujja wano leero. Twagala okutwala omukisa guno okuliisayo bannaffe bonna gye twabadde mu nationwide tour. Tuli basanyufu nnyo era tusanyukira, twebaza yonna abannayuganda batwaniriza n'essanyu. Twebaza abantu b'Omwankole gye twali Embarara, twebaza abantu b'e Fort Portal mu Tooro, twebaza abantu b'e Kasese mu Lwenzori, twagala okwebaza abantu b'e Mayuge mu Busoga, abantu b'e Busiya mu Bukedi, twebaza abantu b'e Mbale mu Bugisu n'abantu b'e Lira mu Lango. Twagala okwebaza abantu b'e Luweero mu Buganda n'abantu b'e Hoima mu Bunyoro. Twagala n'okwebaza n'amaanyi abantu ba Arua mu West Nile olw'okutwaniriza n'omukwano. Miliyoni ne miliyoni z'abantu basebo ne banyabo mwalabe batwanirizanga emitwalo n'emitwalo gitwaniriza mu buli kitundu kye tutuukamu. Ekyo no tetukitwala lightly. Mwebale nnyo bannange, mwebalire ddala. Yonna gye twatuuse mwalabye nti abantu batwaniriza n'essanyu nga tebaniriza ffe ng'abantu abazze, wabula nga baniriza message ey'enkyukakyuka, message y'okwenunula, era bakimekize clear tibakoye Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi ey'abatemu. Okutwaniza kwaffe kwalaze kyetwogerako titetwogera ffeka, wabula n'eggwanga lyonna limiridde naffe. Twagala okukakasa abo bonna gye tutanaba kutuuka titujja batuukako mu ngeri emu oba endala, era mutulindirire, tuli mu kubo tujja. Ekyokubiri, abantu b'e Kabale mbeebaziza, Saasi Mavini, abantu b'ewammwe mbeebaziza. Nsaba ssebo okutuma okutwebaliza abantu b'e Kabale mu Kigezi olw'okutwaniriza n'omukwano. Beebale munonga abantu ba Kabale, abantu ba Kigezi. Ekyokubiri, njagala nnyo okwanukula ebbaluwa ebbiri ze twafunye okuva mu poliisi, ng'ebbiri zatusindikiriddwa mwami Nuwagira John, n'okwanukula ekiwandiiko kya poliisi ekyasayinigiddwa mwami Tumusiime Kasigazi nga yuno yamyuka yamyuka omuduumizi wa poliisi, naye mwenna mumanyi ani aduumira poliisi. Mu baluwa eyasooka gye twafunanga mu 7 September baali bagezaako okuteekawo emboozi nti abatujju baagala kutemula nze, n'olw'ensonga eyo tuyimirize enkung'ana zaffe kubanga bafunye obubaka nti abatemu baagala kuntemula. Baganda bange mwenna muzze mulaba abantu abagezaako okuntemula nga baatandikira ddala emyaka 5 n'omwezi gumu n'olunaku lumu nga 13 omwezi gw'omunaana mu Arua bwe bagezaako okuntemula, essasi ne likwata driver wange Yasini Kawuma. Bagezaako okuntemula nga tuli mu campaign, essasi lyayita wakati wange ne Honorable Zaake, era bazze bagezaako okusala entoto ez'okulaba nga batujjawo. Twafuna information okuva mu bifo ebyesigika nti baali bagezaako tutemulira Kabale, era information eyo tuze tugifuna, era nammwe mwalaba abasajja abatali mu uniform ya poliisi oba y'amagye nga bambalidde emigemerawala nga batambulira kumpi. Mwalaba n'omusajja kamera gwe zakwatanga agezaako okugyawo episto n'amala n'agizaayo. So tumanyi nti mmwe abasajja ba Museveni mmwe mugezaako okuntemula, tewali muntu mulala yenna, naye mumanyi ekiyinza okuddako. Sijja kirumamu ekyo. Bagamba nti baali bafunye intelligence nti waliwo abaali baagala otutemula. Of course tekyewunyisa kubanga yenkola yaabwe abo abasajja. Okuva lwe twalangirira nti tugenda kutandika okutalaga eggwanga, baatandikirawo okwefulukuta okusala amagezi nga bagezaako okulaba engeri gye basobola okutulemesa. Awo we baayiyiza ekiboozi ekya terrorism, naye nga buli omu ku mmwe amanyi ekigendererwa kyabwe. Ekigendererwa kyabwe kwe kuteekawo okutya mu bannayuganda basobole okufuna ensonga yonna yonna etulemesa okugenda mu maaso n'enteekateeka zaffe. Naye era tekyewunyisa kino baakitandikira ddala kuva dda. Bw'oba osomye ebitabo byabwe nga mwe muli n'ekyakazoola ojja kulaba nti fear ne terrorism mwami Museveni ne bayeekera banne kye baakozesanga okuteeka okutya mu mitima gy'abannayuganda. Kyannaku nti tebalina kye bayize era tebalina kyebeerabidde. Oluvannyuma lw'emyaka 37 bakyakola ebintu bye bimu, lwakuba ffe generation yaffe
ate embuufu nnyo era emanyi obukodyo bwabwe bwonna. So njagala kifuula very clear basebo ne bannyabo nti ffe bwe twawandikira poliisi tetwagiwandikira kugisaba lukusa, nedda twabawandikira kubategeeza kubanga tewali tteeka lyonna mu mateeka ga Uganda litwetaagisa kusaba lukusa poliisi okukola bye tulina okukola. Mu statement ya mwami Kasigazi yeefudde awera ebikolwa ebiri mu mateeka eby'ekibiina ekyobukulembeze ekiri mu mateeka. Njagala okukakasa mwami Kasigazi n'abo bonna abaakozesa okutemula abantu nti tetugenda kugondera biragiro byonna bya bumenyi bw'amateeka. Buli kye tukola kiri mu mateeka era tujja genda maaso nga tukikola. Bwe mba mwagala okutuukiriza ettemu lye mubadde muteekateeka ku bannayuganda, ensi yonna ebatunuulidde, naye tetugenda kugoberera biragiro byonna bya bumenyi bw'amateeka. Njagala okujjukiza mwami Kasigazi nti talina buyinza kuwera bikolwa biri mu mateeka, bikolwa bya kibiina kya bifuzi ekiri mu mateeka ekiwandiise. Mwenna mulabye nti abantu baffe babadde baddembe yonna gye tubadde, era kyongedde okukakasa eggwanga nti buli owabeerawo akavuyo poliisi yebeera ekaleese. Poliisi bwe batekoze kavuyo tewabeera kavuyo, amagye bwe bagaba tegakoze kavuyo tewabeera kavuyo. Tewali kizibu kyonna kyabaddewo mu nkung'ana zonna ze tukubye okumala kumpi wiiki 3, tewali kavuyo konna kabaddewo. Nabalabye nga bagezaako okwesiba ku accident eyabadde ewoyima, naye eyo purely accident ey'oku luguudo. Era twagala okubagiza family ya muganda waffe oyo eyagendeddemu eyo accident. Bayogedde ne ku kyokwonoona traffic n'ekyokusiba amakubo. Njagala baganda bange mwenna okumanya okujjukira nti kyakyewuunyo abantu ate aba blocking enguudo okuvumirira ffe abata blocking enguudo. Muze mulaba mwami Museveni abaana be n'abo abamulya mu ngalo nga baziba enguudo. Mulaba ne Museveni bulijjo ng'aziba enguudo z'omu kibuga wakati kubanga agenda okuza birthday ye. Mulabye mutabani wa Museveni nga blocking enguudo mu kibuga makati nti agenda kuza birthday. Mulabye ne ba criminal abaziba emisango abamanyikiddwa nga ba blocking enguudo nga teri abagambako, ate poliisi mu kifo ky'okubagambako ate ng'ekuuma bakuume. Naye ate ffe abakola ebiri mu mateeka poliisi begezaako okwekwasa. Ekyo nno kya buswavu. Twagala abaganda bange era okubategeeza nti mu eyo statement ya mwami Kasigazi bw'oba ogisomye tesoundinga nga ya poliisi, wabula esoundinga ng'evudde ku kitebe kya NRM. Njagala okuwa mwami Kasigazi amagezi nti kyandibadde kirungi n'ajjamu uniform ya poliisi n'agenda ne bamudeployinga ku kitebe kya NRM n'aboogerera, kubanga enkozesa y'ebigambo nga mob mentality oba abayaaye nga bullying n'atudescribinga n'atunyonnyola nga baradicals n'ebirala ebifaanana bwe bityo ali mu kuzannya byabufuzi bya NRM, so sikwatisa amateeka. Mwami Kasigazi jjamu uniform yaffe ogende bakuwa omulimu ku NRM. Of course sobola kwerabira kwebaza abakulembeze n'abasirikale n'abapoliisi abakuumye eddembe wiiki 3 eziyise. Kati no tubasaba muleme kukozesebwa ate kwonoona linnya limbadde mwekoledde. Let me say that again in English. I want to salute the police officers and the UPDF officers that have been law abiding. They've respected the law. They've not violated any human rights. They've not created any chaos. And I beseech you not to be used by these criminals that are clearly on their way out. Mwami Kasigazi yagenze maaso nga yefuula ye investigator, ye prosecutor, ate ye mulamuzi, kubanga bwajja n'atusalira omusango nti twavumiridde mwami Museveni, nti twayogedde ku busosoze mu mawanga. Mwami Kasigazi gwe ne poliisi temuyina buyinza kusala musango. Bw'oba olaba nga tulina etteeka lye twamenye, waliwo ekkooti ez'amateeka, genda mu kkooti oba tuguleko omusango tusinkane mu kkooti tuwere ennembe nagwo. Ekyo nno kyongera okubalaga bannange
nti bano abantu batya nnyo eppeesa lya tribalism kubanga be ba number 1 tribalist. Message gye twabadde tuwa eggwanga lyonna yabadde message yemu. Twabadde message yemu Ankole, twabadde message yemu Ekigezi, message yemu Kasese, message yemu Elango, message yemu Busoga ne Bunyoro. Lwaki bwe twatuse mu Buganda wano mwakuyise kusosola mu mawanga? Kyemugamba wano mu Buganda tetulina kwogera ku bizibu biruma Baganda wano. Mwagala kuŋŋamba tetulina kwogera ku kibbataka ekigenda maaso mu Buganda wano. Mwagala tugamba tetulina kusonga lunwe ku busosoze mu mawanga bwe mugenze mwolesa mu buli kitongole kya gavumenti kyonna. Ekiseera kituuse eggwanga nga Uganda twogere ku busosoze mu mawanga nga tetwefenyafenya nga tewali kutiisatiisa. Njagala n'okozesa omukisa guno kano akabanga kubanga beefudde abaweera enkuŋŋaana zaffe kuba balabye nga tugenda kutambula. Tulina convention e Canada era ngenda gendayo nsisinkane abakulembeze baffe ne bannayuganda bali e Canada. Naye mu zino wiiki ebbiri zesigenda kubaawo njagala okusaba mwenna bannayuganda mukitaking upon yourself lime kubeera ddoboozi lyange nga Kyagulanyi oba ddoboozi lya NUP. Mwenna njagala mugyeyo obusosoze mu mawanga obuli kunze ng'omuntu bwe bubanga we buli. Mugyeyo n'obusosoze mu mawanga obuli mu buli kitongole kya gavumenti kyonna. Mwe abali ku social media musobola okikola. Njagala okubasaba mukube torch kubanga kino kyammwe nga bannayuganda mulabise. Then oluvannyuma lw'ezo wiiki bbiri njagala batubuulire nze ne Mwami Museveni ne gavumenti ye baani ba tribalist abatuufu. So Mwami Kasigazi bw'oba ogamba nti ffe twogera ku kusosola mawanga ogwo musango. Okusosola mu mawanga musango. Njagala munziguleko omusango ogw'okusosola mu mawanga tulembe nagwo. Bwe kiba kibalemye musirike muleke tubalabise kubanga mukimanyi nti mwe mukikola. Naye kyewuunyisa nti ate abakola obusosoze ababusa mu bikolwa ate babuvumirira ffe ababwogerako. Ekyo tekigenda kola. Ako kabadde nga akakodyo ka Mwami Museveni ne gavumenti ye okupracticinga tribalism ate ne batiisatiisa eggwanga lyonna bwe temukyogerako. Oba okyogerako bajja gamba oli tribalist. Nja kukyogerako, njagenda maaso kyogerako. Njagala n'obasaba mwenna mu Uganda mukyogereko mulabise buli omu nange nga mwendi bw'abaawo omuntu omusosoze mu mawanga. Ekiseera kituuse twogere ku nsonga eyo. Nga nva waggulu basebo ne banyabo njagala okwongera okukatiriza nti bano abasajja baagala nnyo okweka okutya kwabwe mu bintu ebyenjawulo. Basooka kuleeta obufere obw'abaterrorisiti, ekyo ne kiyiika. Ne bajja ne bagamba nti baagala kunzita, ekyo ne kiyiika. Kaakati beesibye mbu ku traffic, ekyo nakyo tekimekinga makulu. Nkakasa nti mu wiiki ebbiri zetugenda okuwumulamu bajja kuleeta ebibuuzo ebirala byanjawulo. Njagala okubasoomoozamu abapoliisi nammwe abasirikale, si abapoliisi abakuuma amateeka naye gwe Mwami Kasigazi tumusiime kubanga kati Kasigazi tumusiime ye handala wa Museveni omupya. Eva abadde nga alina gwalondayo n'akozesa okutulugunya bannayuganda, kati Kasigazi ye mupya. Twagala oveeyo owe ensonga ezisimba bwe ziba zikulemye tuula wansi onywe ku mazzi. Njagala okujjukiza bannayuganda mwenna n'obakakasa nti tugenda batuukako mu buli ngeri yonna, tugenda batuukako mu buli kitundu kyonna. Tewali teeka litugaana. Babadde yes mu bbaluwa ye yayogedde ne ku ky'okuggyako gavumenti ya Museveni, titugezaako okuggyako gavumenti ya Museveni. Yes, tetukikweka. Twagala kumaamulako gavumenti ya Museveni ey'ababbi, ey'abatuju. Ekyo tekimenya amateeka kuba gavumenti ya Museveni teriiko mu mateeka. Era akawaayiro namba 3 akasemateeka kawa buli munnayuganda yenna obuyinza, in fact si buyinza bwokka wabula akatutika obuvunaanyizibwa okuzzaawo constitutional order, okuzzaawo enfuga ey'amateeka. N'olw'ensonga eyo ekyo kye tuliko ate tetugenda kulekeraawo paka nga Museveni tumaze omujjamu eyo entebe yeyekyangiramu. Njagala okukiddiŋŋana basebo ne banyabo kibeere very clear nti poliisi teyina buyinza bonna kuwa muntu lukusa. Tewali muntu alina kusaba lukusa poliisi
okukola byalina okukola naddala nga biri mu mateeka, wabula tulina gitegeezaako obutegeeza. Ekyokubiri, twagala okukakasa bannayuganda nti poliisi si kooti. Mwami Kasigas toli mulamuzi, oli just wa poliisi. N'olw'ensonga eyo toyina yadde n'obuyinza kutaputa byenjogedde n'ogamba bisosola mu mawanga. Ekyo kiraga nti otidde, kiraga nti mutidde, kiraga nti tubakutta walu ababa baluma. Era njagala okiddamu. Let me say this again in English. We are going to be away for 2 weeks. I am traveling to Canada to attend a convention and meet other Ugandans there. But in these 2 weeks, I want to request all of you Ugandans to take it upon yourself, because like I said, a time has come for us as a nation to have a frank conversation on tribalism and sectarianism. So I want to ask all of you brothers and sisters to use your social media, to use all the platforms to expose tribalism and sectarianism wherever it is. Whether it is with me, please expose me and expose the tribalism. If it is in any government institution, in state house, in the military, in police, in any government institution, please expose the tribalism and the sectarianism and the and the nepotism. Expose it. Finally, I want to once again assure all the people of Uganda that we shall reach you, we shall come to you. Museveni and your fellow criminals, if you want to harm us, the world is watching you. You have tried it so many times. We are not scared of you because you cannot kill all of us. Thank you very much, ladies and gentlemen, for listening to me, for God and my country.